Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Neya kensu sonjagala kawereza Mothers for People Power. Wona muri munsi na Mothers for People Power mulamusi zaako ne president wamwe ne mulamusi zaako mwebale kwagala nsi yamwe mwebale kutambuza message mwebale kulwana buli kimu. So mwenayo muri munsi yonna nga mugwa mu kiti kya Mothers for People Power munsi yonna mulamusi zaako era nga CEO nkulamusi zaako nkimanyi kuno poli n'abala mwenna mulamusi zaako ansubire muri bulungi. Alright, njala tandika n'ekigulaluji. Ekigulaluji kya leero njala kitandisa n'olugero olugamba nti ekiri atabaala kye kiri anasigadde waka. Kirondo kivunulwa kitya nti goboneddeyo okwesuleyo gwa naggamba n'olowooza nti nno ebigenda mu maaso mu ggwanga tebikwatako. Kitegeeza nti gobanga aganti nze kantule wange ntuuze engalabi yange abasigadde abagenzi okutambaala oba bagenzi okulwanirira eggwanga kibagwanidde okubonaabona maama bwe kiva kwabo kijja kusibira mu nnyumba y'omuddiro lyo n'omanya nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde waka. Bwe nfundikira n'olugero olwo ne ntandika n'ekigulaluji bulungi nnyo kankibalambulire bulungi nga mukitegeera. Ffenna tuli bannayuganda abawangalira mu ggwanga Uganda era abaagala emirembe naye tulina ekizibu. Twajjirwa omuyaayu abamanyi omuyaayu ke kasolo oba mulamu bwalwo gyobeera obusolo obubeera mu bantu olundu mu bantu n'ensolo ezeewagula ne zibeera mu nsiko. Kati omuyaayu tubeera ne kapa oba pusi gye tuyita pusi ate mu luzungu kiba kigambo kirala nnyo nti kakapa ako ke tukuume waka kali mu kika oba mu family bayita ya bonnamundagi mu gye muyitanga cat family. Kati cat family eno era ne mu Uganda cat oba mu nsi yonna balunda pusi zino bazirunda bulungi oba kapa bazirunda bulungi naye ate mu kapa zino mwe muva emiyaayu. Ndoza mutegerekise buli muve emiyaayu. Kati munnange mu Uganda tulina ekizibu kyekimu era ekizibu njagala kibanyonyola bulungi nnyo kiri bwe kiti nti akagero kano kagenda bulungi nnyo ku muntu mu kiseera ekyo eyayina abaalina balunzi enkoko zaabwe nga ku kyalo buli mwalina enkoko ze katugambe nti enkozi za Christmas za lunaku lukunda za bizinensi naye nga ku kyalo okwo kuliko omuyaayu. Omuyaayu guno nga gutawaanya buli muntu yenna omulunzi naye ate jjukira mwabeerangamu abalunzi abaalinanga ebisolo ebibakuume waka tugambe ng'embwa. Kati munnange olumu omuyaayu guno gwagenda mu maka g'omutuuze omu nga gugenze okulya enkoko zino. Gwasooka ne gulya enkoko ne gugenda kolwo tegwasangawo mbwa ndo zali yeebase. Kati omuyaayu guno lwe gwadda ne gusangawo embwa. Omanye emiyaayu gino gyekangabiriza era giringanga Yosef Tabasomutano wakareekeza ensanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde mu kwekangabiriza talina yamukwatira mmundu talina yamukwatira nsawo. Omuyaayu guno bwe gusanga embwa kwolwo lunaku ne gukola olutalo lw'amaanyi nnyo era ndowooza olw'okuba nti magujja eno madongo yali teyeetegese bulungi nnyo yafuna obuzibu nnyo okulwanyisa omuyaayu guno era gwagenda okuziba okukakkana wakati w'omuyaayu guno n'embwa oba magujja yali ekuume waka ng'embwa efunye ebisago bingi nnyo naye ng'ajjukira omuyaayu guno gugenze gulya buli nkoko za mutuuze zonna eza bizinensi ez'okulya ez'okulunda nga gugifudde mugano okuba nga gulya buli gwe gusanze. Naye ku olwo bwe gwajja ow'omuntu omu mu maka agamu omuyaayu guno gwayisa bubi nnyo embwa eno. Embwa eno nnyini yo bambi yagenda okutuukawo nga bagiyisiza bwe nga omuyaayu gudduse era yamanya nti ki omuyaayu gwekoze ekintu kino. Bambi ne watwala obuvunaanyizibwa ne bajjanjaba embwa eno neddawo bulungi n'etereera. Lwali teruli busa omuyaayu guno ne gukomawo. Omuyaayu guno mu kukomawo gwali gulowooza nti engeri gye gwali gulese nga gumaze okutuusa obuzune ku mbwa eno eyinza okuba teriwo sinakindi nti yafa dda. Kwolwo olunaku omuyaayu guno gwagwa mu mbi z'embwa kubanga embwa yafuna obusungu nge buterekedde ebbanga olw'ebisago byeyituusibwako ng'ate yalina okukuuma ebintu bya mukama waayo. Omuyaayu guno kwolwo okugamba olutalo lwali mu lusuku ne mu lujja wonna ebintu byonna ebyasigala byali tebirina kubanga bitegekezebwa oba biddamu okutegekwa ko byayonooneka bubi nnyo era tugenda okukakkana olutalo luno ng'omuyaayu tegulutonze gufiiriddemu. Kitegeeza ki nti Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kareekyezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta ataliiko nsibuko wadde entandikwa. Olugero nno lufundikira bulungi nnyo mu ngeri gy'atutwalamu n'engeri gy'atulabamu nti yeefudde omuyaayu ogugenda gulya buli kimu era ogugenda guteeka buli wamu engalo gusasana kubeera.
Era njagala muntagingire omukulu ono yeso tubahabula tabaisoma mutano wa Karekezi muzeyi Zedensi yaleta nsanga bisibe abereko ku video eno. Njala muntagingire omukulu Charles Peter Mayiga wasanya Kalori abereko Mr. Araje, muntagingire omukyala Sara Kagere mu luzungu bayita Sara Kafutu abereko, omwami yeyita munabateeka eyasoma Katende abereko, njagala Chiwarabe Marene yabereko. Abantu bonna batambulira k'ensonga z'okwonoona Obuganda n'okukyayisa Abaganda Obuganda obwabwe mu bayambe mbatanyi balere ku video kuba njagala bwa message yaabwe ngende ng'obudde bukyali. So emboozi y'omuyayu guno embwa kololo yeekwata amavumba n'ekwata omuyayu guno n'egutta. Ekivundwa nti bannayuganda buli nsibuko buli ntandikwa n'enkomerero ya Uganda gy'eri. Bwe tuneesulirayo gwa Nagamba ng'eyakasibira embaale nti guno omuyayu gugende nga gutta buli nkoko gye gulenga gubba gutuuke n'okulya abo abasuubira okuba nti bandibadde bakuuma ebintu by'abantu gatugambe ng'embwa zino, kitegeeza omuyayu guno gugenda kumalawo ensi nga tetusituse. N'olwekyo embwa obuvumu bwe yalaga okusaanyawo omuyayu guno bwe buvumba Bannayuganda bwe tulina okulaga twekwatire wamu tusobole okulwanyisa omuyayu guno sewajjayu oba omuyayu guve mu ggwanga gulekerawo okulya Bannayuganda kubanga gwefudde ekitalo gy'obeera mbu gwo tegulina gye gulaga. So nno bwente bwefundikidde ekiggulalo kyaleero akifunyemu amakulu era akitegedde kubira mu ngalo Mukama ez'amaanyi omugambe nti ekiggulalo kyaleero nkifunyemu amakulu. So nno njala tandika ne video ng'obudde bukyali kubanga katandika butandisi ekiggulalo gikiwedde nkifundikidde ngenze ku video entuufu. Nga ntandika video eno njagala ntegeeze omukulu Yoseti bahabulwa tabaisoma mutano wa Karekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyi Zedde. Ebikolwa byokola osasudde ensimbi nnyingi nnyo okubuzaabuza Bannayuganda mu nsi yonna gye bali n'ogezaako okulwana entalo z'otasobola. Njala kugamba ekigambo kimu. Osibye Muganda Segirinya Muhammad avundira essaawa zino eruzira. Oganya omuta okola buli kimu ekisoboka okulanga omalira obulamu bwa Segirinya. Kino nkikugamba. Singa Segirinya Muhammad atusibwako obulabe obutuuka ku ssa ery'omujjako obulamu bwe n'azikirira. Ngenda ku exposinga bambegawo bonna be wawa omulimu ogwo ogututte Segirinya mu kkomera n'okutuuka omutuusaako obulabe omuliko essaawa zino. Okuwala ebizibu binaddako kubanga bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Sigenda kusaba nkugamba ekigambo kimu. Segirinya oba toyagala exposinge bantu bo abali mu opposition b'okozesa emirimu gy'okwonoona abaana b'abandi. Emirimu gye watuma Segirinya ngenda gye explaininga bulungi nnyo singa oba totadde Segirinya mu bbanga nga tetunnatuuka ku Christmas obanga guno omwaka tegunnaggwako ngenda kuba exposinga kubanga mbamanyi mission gye bawawa sente ze bawawa ani ali mu kkomera ne Segirinya kiki baali bagenda omukola. Nkugambye Segirinya nga twegala nku exposing mission gye w'abantu mu opposition abatulimu abatukolera buli kimu ate nga beefuula nti bali mu opposition. Segirinya gw'oyagala okutta musajja watu yavudde Katonda yamanyiyo mutusa waali. Olw'okuba nti gwe omuzannyo gw'odudde ebbanga ng'obuzaabuza Bannayuganda obuzaabuza ng'afukaanaaba mukulu nkusaba. Segirinya Muhammad Munnayuganda ateekeddwa okuba ng'alamulirwa amateeka n'okuba nti musibako emisango gy'ekisiru. Nkugambye nga toyagala mmale ku exposing abantu lwakozesa omuzannyo okuteeka Segirinya mu kakodyo kano n'abalaki wabateekamu. Segirinya Muhammad otherwise Segirinya Muhammad bw'atuusibwako obulamu butuuka omujjako obulamu bwe ngenda ku exposinga n'exposing abantu abali mu ddiiru eyo mulimu Kigwa wali omuwadde ogwamulemerera okukola n'agaana okulya mu nsi y'olukwe n'okulya mu kibiina kye ekya Nuupu olukwe ngenda ku exposinga. Otherwise Segirinya yeetaaga okumutta ng'obudde bukyali kubanga omulimu gwe mwamuwa yagaana ogukola. Segirinya yagaana okulya mu nsi y'olukwe n'okulya mu kulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe. Nennyina mwagalamu okozesa ebintu bye bimu nennyina mwamuswazizza olw'okuba nti mwaganya omuwa omwana we nga temmaze omufukamiza mbwayogere mbu simanyi President Museveni we balinnya okuta omwana wange. Mukulu Yosef Tabasiba mutabani wa Karekezi nsanga bisibe muzeyi Zedde weewumuzeeko kati video etandise. Ekya Segirinya nkugambye nkuwadde ebbanga omwaka guno nga tegunnaggwako. Segirinya bwogeza n'omutta ngenda ku exposing bambegawo mission gye wamujja oli obawadde sente ze oli obawadde naki ekyavirako kusiba Segirinya kubanga tukimanyi wamusibako ogw'ebijambiya ng'ate abantu bo abali mu bijambiya bamanyikiddwa.
ntandise bwente kuba Mayiga kati atuuse ntandike video nga bwe nabadde nino gitandika olwaliro. All right, ntandise. Olwalina kuzomwezi ziri 5 omwezi ogwe 12 omwaka 2021. Ebizibu bingi bigenda mu Uganda ebitamanyikiddwako era nga bikusifu nnyo. Olw'ensonga mugezaako nnyo okweka obujulizi n'okuba nti mubuzaabuza abantu nga mukozesa ensimbi n'okukozesa media zammwe ne babloggers bammwe bimukozesa okubuzaabuza abantu. Nga bagamba nti obulimba bukeera naye amazima gatuuka ne wegakoma. Njala tegeeza Obuganda bwonna ne bannayuganda nti ensonga lwaki Yoseri Tibahabulwa tabayisira mutano wa Karekezi muzeyizedde ensanga bisibe ensi yaleeta. Ensonga lwaki alwana mayira akenda kave mu Uganda oba kave ku Buganda ko akafule freeland nga government yine ettaka lino yinako obuvunaanyizibwa oba buyinza. Ensonga yino wano wammanga. Munnango butasoma buluma okuze era Museveni akirabye bulungi nnyo. Ate okwefula nti omanyi nga tomanyi kiba kikyamu nnyo osana ofuna omuntu akuyigiriza. Wetwogerera essaawa zino Uganda ng'eggwanga liri mu kunyiga biwundu olw'ensonga nti ebyobugagga byabyo n'ebisinga obungi byawambibwa oba lyagatalwa eggwanga lya China. Era ngono Museveni akyebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna amazzi kumbe kuliko wakati w'amazzi n'omusulo. Ekisawo eky'Entebbe mmye kyokka ng'ate ettaka lino kwetwogera ekisawo kino kwe litudde ettaka lino lya kika kya Mamba limanyikiddwa bulungi nnyo. Naye Museveni olw'okuba nti abuzaabuza akimanyi ebintu bino yabiwaayo naye nga n'ebyapa byawa China emu tebikkirizibwa mu mateeka era akimanyi Buganda egenda kulwana. Ekisawo eky'Entebbe kitutte ku ttaka lya Buganda ate erivunaanyizibwako ab'ekika ky'Emmamba. Wetwogerera essaawa zino nti abatamanya ngamba omuli omukulu Kiwalabe Male Wepone Mumpembe Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga bano ne badde bali mu kitongole bali mu Buganda government nga bakajjadde nga bakasibira ebaale okuba nti babadde bakajjadde ku buli kimu nga bakitunze okukimalawo. Nabo bagenzo kizuula nti amataka ge batunze okusinga obungi gonna gali ku mayira akenda ate nga tebana kye basobola kukolako kubanga tebasobola gatunda gamalawo kubanga ebyapa origino ebya Buganda ebiriko mayira akenda gyebiri gye byaterekerwa era byo teri muntu asobola bikwata ku buli yagula ekyapa wayina ekyapa nga kyapa mu Buganda Land Board ng'oli mukungu wa government oba mubalibbe mu kimanyi nti mwagula byanswa era byo byanswa bimwatereka mwe bali kulaakulanya ettaka lya Buganda kubanga ettaka terina mipiira terisenguka era luluba olwo ettaka lino lirikombawo. Wetwogerera ensonga ezimu lwaki Museveni yeesibye ku Mayiland gijjawo kiikino mu ndagaano ze yakola ezaali mu China ne ssente zennyini ze baabawa twagala tumanye ssente zino Museveni waziteeka wa ne babbi banno kubanga n'ekisawo kinini kimwaga kimuzimba ku ssente ze mwasaba ekisawo tekiriiwo kati bassebo essente mwazitwala luddawa era ettaka limuwaayo muwawulya jjajjammwe kubanga Museveni twagala kubuuza mu Uganda osibuka luddawa bwe banga Buganda ekulumya omutwe mukulu osobola okweyongerera mu kitundu kyonna ekya Uganda ky'oyagala n'ova mu Buganda kubanga tewali akosibyewo Mayiland wedding kunyiza vaawo ogende wala kubanga banga omupangisa nti ennyumba za Land Road bw'abazikooye agenda lapangisa ku nnyumba za Land Road endala ennungi kati ennyumba za Buganda bw'ettaka lya Buganda bwe banga olikooye nga likunyira ziizi mukulu oli waddembe okukwatamu ebibyo n'ogenda mu kitundu ekirala ekya Buganda oba n'oddala wammwe ewanda kubanga teri yakuyitayo teri wadde yakkubira essimu kubanga wajjira ku mugugu nga nsawo ya ppamba gye batwala mu fakitole okunyiga okuggyamu ewuzi oba engoye ezinaayambalwa. Ensonga enkulu nneeno erwanyisa Museveni okujja mu mayira akenda lyerimu ku ttaka lyawa Abachina mu ndagaano ng'asaba ensimbi y'ensonga lwaki alwana ettaka lino lidire gavumenti ali handling over mu Bachina. Ekyabadde takimanyi njagala kikutegeeza mu butongole nti ettaka lya mayira akenda ly'ettaka Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Karekezi nsanga bise muzeyizedde lyawa Abachina. Era nabano abakungu abali emmengo abefula nti baagala Obuganda bibamu ku bantu abali mu lukwe olw'okutunda ettaka lino oba n'okuwaayo ebyapa. Mujjukira gye buvuddeho katono nti omumpembe ono yasinkana Charles Peter Mayiga n'abawoobwa ebyapa n'ebyapa bino ne babuuza Charles Peter Mayiga ne Kiwalabe Male bwe mbanga mwaddizibwa byapa bino ettaka eryalina okuddizibwa abanyiriyo nga teririko bibuuzo kwe kuli ettaka ly'amasaza kwe kuli ettaka ly'ebika kwe kuli ettaka ly'abalangira n'abambejja abafamire ezimu ebyapa bino byabaweebwa temwanziramu kubanga tebiriiyo kitegeeza bwe bamala obbawo ebyapa bino emisana nga ensi eraba bwe mwatuuka ekira ne mbize ne mbuwa omumpembe kuno kwe yasinzira okuwaayo ettaka lino nga talina gwe yeebuuzizaako naye bw'agenda okutunulamu okusoma ebyafaayo ng'ettaka lino lya mayira akenda alina kumala ddijjawo
ali handling bulungi aliwa aba China ensonga lwaki Museveni alwana Mayiga akendo jijjo kubanga ettaka lya Mayiga akenda lyonna yabiwadde aba China ate nga lisangibwa mu Buganda yensonga lwaki omwami ono alwana okuba nti ayagala okujjawo Mayiga akenda noza mutegedde bulungi nnyo obuvo n'obuddo ensonga lwaki omwami ono alwana kubanga ettaka baali waayo dda Mayiga akenda awo nno sijja kusukkawo okujjako okgenda ku information ndaba ku mawulire amalala genjagala obbawa ntandise bwenti munnange ebbanga linamala nga ndi emabega y'emitayimbwa emikono gitawera muwemba ebintu bingi ebyatambula nga siriiwo naye po emu nasobola nga bifuna okuva mu bannamateeka bange ne mbisomako ne binkwasa ennaku nga sina kyakkola era bwe navangayo okudda mu kaduukulu kange nga nsinkanye bannanga bava mu nsi endala be twali tuli mu ssero yemu bambuuza ng'ogenza osanyuse naye ate ng'ovuddeyo onyiize olw'ensonga ebintu bye nasomanga ku mpapula ebyandeetebwanga balooya bange ebifa mu ggwanga nga binyiiza bulungi nnyo nenvaako waya nga n'enviiri zinkuukako naye nga sirina kyakkola kubanga omusibe takola decision omusibe alina kutula watudde nebamubulira ki ekyokuddako nga bwe ndabagambye nti bwe nali nga mu kkomera muno mu nkomyo nalowoozanga nnyo ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssenta muwepone bannayuganda abattibwa obwemage nga abataliko bana abazaala kyannumanga nnyo ne kindumya obwongo era ebiseera ebimu bandeeteranga emmere nga saagala girya ng'ebambuuza nti kiki jjukira nti nno abantu bebansiba n'abasinga obungi tebamanyi Luzungu bamanyi Luwalabu na nnimi z'ewaabwe kati ate ng'olutake nabwo tebalumanyi nange olutake lwemanyiwo lwa munguuba ng'ebirevu bino binde kalevu kange nga kimpa obuzibu bbanyo ndi nagezangako bannyonnyola era ne babitegeera bulungi nnyo ebintawanya mu bwongo ng'ekintawanya wesiri empologoma ayinza oggitega obutwa obulala wesiri empologoma ayinza oggikuba akasaale wesiri empologoma asobola oggikoza ensobi mu kino kyennyini era mu bintu bye ndalowoozanga ng'omuntu aliko empewo z'abajjajjaabe kyatuukirira bulungi nnyo lwali terulibusa omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga wasaanya n'akabinja kakamafiya abeefuula nti Baganda nga temanyi wadde n'obulombolombo obukwatagana ku ngeri lwaki Ssaabasajja tategeddwa kukola emikolo gimu mu Buganda ne bakola ensobi okumukozesa emikolo gino Charles Peter Mayiga lwali terulibusa n'atindiggisa Kabaka olugendo omujja mu lubiri lwe n'amuleeta mu masiro g'abassekabaka ag'abajjajja abawumulidde Kasubi n'amulinnyisa eddaala nga amulaga nti amasiro gano alina okugateekako omukono gwe oba okugasereka gagwe bulungi nnyo nga wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga okimanyi bulungi nnyo oba nga oli musajja Muganda ng'era omanyi obulombolombo nene n'obwa Buganda okimanyi nti Ssaabasajja tateekeddwa kulinnya ddaala lyonna eririko okulinnya va kugana amadaala g'omunju kubanga buli muntu alina amadaala g'alinnya naye oba opangisa muzibu kubirako eddaala naye amadaala amabajje ng'ate ogawunzise ku nju y'abajjajjaabe mwe bawummulidde ekyomuzizo eky'amaanyi kino kisobola n'okuviirako Ssaabasajja Kabaka okuseerera kubanga obulombolombo n'ennono tebumukkiriza kuwolampa ddaala kuteeka mikono gye ku kasubi ak'abajjajjaabe bawummulira Charles Peter Mayiga nakugamba nti wajja mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu odiringa n'abantu abakyamu kuba toli musajja Muganda olina kyeyitize ng'edderi obukadde olw'ensonga lwaki okola ensobi zino zonna lwakuba nti Katonda awandiridde eggulu lino okutali mpagi ne bajjajjaffe abasonyiwa olw'ensonga nti balaba ebigenda mu maaso mu Buganda nga si bituufu ate nga n'omuntu gwe bandibadde bawonereza Ssaabasajja Kabaka yennyini bamulaba nti emikono misibe era n'eddoboozi sibe talina kyasobola kukola y'ensonga lwaki Katonda akyamuwaddeyo olubulu bw'obulamu nti bimumukozesa emizimu gyaffe egy'abajjajjaffe gikyawumudde era gikyamukwatiddwako ekisa naye singa tubadde mu biri ebiseera nga Kabaka alina obuyinza n'akola ensobi bw'etyo nkulayirira mu ga Katonda Ssaabasajja Kabaka yandibadde zembuyaga ezikunta ng'ekimuvuddeko kiki kwe kuba nti eyayita Katikkiro Charles Peter Mayiga yamutwala mu masiro g'abajjajjaabe n'alinnya eddaala mbu asereke amasiro gano agasseeko emikono gye gasobole okuggwa eno nsobi semasobi era tegiddangamu ne obanga ozzengayo wammwe Rwanda oba Tanzania tokolanga nsobi mu Bwakabaka be wammwe okuddamu okukozesa Kabaka we wammwe ensobi Kabaka waffe tasereka masiro g'abajjajjaabe era talinnya ddaala ku kasubi akawummulidde mu bajjajjaabe dyukopisa tokiddangamu awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala mukulu era lyali teriri busa gwe kennyini wali mikolo egijo ekyomunjuyo
era njagala okuyozaayoza okuba nti bukyanga ofuuka Katikkiro wakasobola okufumbiza bawala babiri ekikolwa ekyobuvunaanyizibwa era yoga webali nnyo balire ddala naye era mu bikolwa bino byewakola sijja kunenya kubanga tuli Muganda ani obulombolombo n'ennono tobumanyi nazzi kuno Sezaala oba kitaawe omwana omuwala teyeetabanga mu kwanjula kwa muwala we ng'aleese omwana obulenzi mu nju era Sezaala talina waasobola kulabikirwako ng'anyeenya kugalirwa enjole ng'ayolekeza obwanga muwala we ku mukolo n'ayolekeza obwanga mukoddomi we ne boolekeza obwenyi nga basala amazina oba nga basala dansi kino nno kiswaza mu bulombolombo n'ennono obwa Buganda kubanga kiraga nti obuwanga bwaffe mutya obudde bumalawo Sezaala ku mukolo gwa muwala wo n'otandika okuzina amazina ag'ekirogo ng'oyolekeza obwanga muwala wo n'oyolekeza obwanga mutabani wo n'omwolekeza obwanga ne mugattanganya obwanga ne mutandika okuzina ku mukolo kino nno ekikolwa kya buswavu nnyo mu Buganda kubanga bino ebikolwa bye magulumeeru abatalina buwangwa na nnono so nga ate nabo balina obuwangwa n'ennono nga bo bwabwe so mukulu wa Ssanja Kalolo Charles Peter Mayiga otuletedde bizibu bingi nnyo kyofuna n'empewo zaffe tezikyasobola zikoowola ne zijja olw'ensonga nti omuntu yandibadde Katikkiro atikkira awo bonna abandibadde bakoolwako empewo zaffe muntu mukyamu aliwo nga naye kennyini obulombolombo n'ennono tebukwasaganya mpewo zaffe kubanga zisobola okukola obulungi okwolekeza mukoddomi wo oba okwolekeza mutabani wo gwowadde muwala wo n'omwolekeza obwanga n'otandika omunyenyeza amazina agalibe n'otandika omunyenya amazina n'onyenya ekiwato n'oseka nga bw'ozina bw'onyenyamu agalibe enjole si kirungi ssebo era kimenya obulombolombo n'ennono ekyo njagadde kigambo kitegeere bulungi kubanga tomanyi ate nga toyagala kukkiriza nti omanyi Wasanya Kalooli by'otamanyi obuuzangako naye otuswaza nnyo mukulu muwala otosobola muleka n'omwolekeza obwenyi ng'oge olunaku lwagenda n'omwolekeza obwenyi ng'ozina naye tovudde okwo ne mukoddomi n'omwolekeza obwenyi tekikola obwo bufumbo ki ekyobuwangwa kyo kisigala kya buwangwa n'ekyabino ebyensi kigaza kya byansi nze nga bwe nsoose nti abaana bano mbaagaliza obufumbo bulungi kubanga okusalawo okwo kwali kwabwe okufuna abantu bagenda ababeezi bwe bagenda okubeera nabo kyabwe ekyo kyabwe sigenda kikwatako era nkugambye nsoose kwebaza okuba nti abaana bo baafuna obufumbo naye ate sikiiru wakoleramu ensobi awo nno nvuddewo sigenda kulwawo ngenze ku kirala Joli abalamu nno gye buvuddeyo katono omumpembe ono Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga gye nvuvuddeko nzize mbagamba lungi nti ettaka lya Buganda okuli amasaza embiri wepo n'amataka amakalu agaateekebwawo agaliba ag'Abaganda abaliddawo gonna bazze bagatunda ng'era amataka gano abagagula ba state ng'ekigendera kyabwe okugagula kwe kugula Obuganda obusaanyaawo mu ngeri yonna esoboka nga n'essente zennyini zaamuwa musolo era omuntu ono akolaga ne State House okuba nti batunda ettaka lino ye mukulu Kiwalabe Male Charles Peter Mayiga Katende mukyala Sala Kagere gwe mbayite nti ye Sala Kafuutu omukyalo ono yeefuddemmo olw'ensonga nti alina obujja obw'ensikira n'obuvudde ku nnyina kennyini olw'okuba nti ye kennyini omukyalo ono si mwana wa ntumbwe za mugenzisa Edward Muteesa oba Ssekabaka Muteesa kati alina obujja olw'okuba nti nnyina yali awalagana ne Namasole azaala oba eyabutuza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri yaddira obujja bwa nnyina n'abujja gye buvudde emyaka gyonna n'akyoka ng'abuleeta ku Ssaabasajja Kabaka y'ensonga lwaki akola ebikolo bino ebitasobola kukolebwa buli muntu yenna omukyalo ono okutunda ettaka lya Buganda nga yeegase n'abaana bampembe kikolwa kya bujoozi nnyo era kya bulabe nnyo eri Obuganda twali tuli busa wiiki eno yennyini gye tukuba amabega essaza lennyini lya Kyaddondo lyenze mbagamba nti ndo lyazimbibwako akeedi n'ebisaawe ne bitundibwa na buli kimu ne kitundibwa era nga liku mu magye aga SFC lyateri busa kago kennyini n'ayita abantu be batwala mu ssaza eryo mu disitulikiti y'e Wakiso n'abagaba ne mujje munkwasizeeko ku project ze njagala okukola ku kikuttaka lino ndowooza ne Kaggolo yali ayagala kulabisa Mayiga n'akakiiko akafuga Mmengo nti kituufu ettaka baaliwamba era lyatwalibwa magye okubazaayo Kemabega ennyo nabagamba nti ettaka lino lirimu omwami gwe bayita Kafeero Mutaasa oba Mutaasa Kafeero nagenda okunoonya obuvo n'obuddo nga naye si mulambulukufu nnyo naye tujja kireka okubanga buli kimu tetujja kirambula nga bwe kirina okuba Mutaasa Kafeero ono gwe bakwasa eddimu okuyita mu Janet Kembabazi omukyala eyeeyita omukyalo Munyankole kumbe ne mukyala mugwira Munyarwanda eyajja okulombera mu Uganda abatufutubaddeko ng'envunza bwe futubbala mu kigere ekuyingira towulira wabula ogifulumya olina kufuna kikwanso oba mpiso ogifulumya nabo bwe bali omukyalo ono Janet Kembabazi yatwala ettaka ly'Ekyaddondo era kwatadde amagye agabbawo aga SFC okuba nti beddiza ettaka lino nga bayita mwami Mutaasa Kafeero n'akolaga ne Charles Peter Mayiga okutunda ettaka lino
olwokuba nti ennaku z'omubbi zibeera 40 ate kizibu nnyo okutegeeza omubbi nti oli mubbi nakkiriza lwakuba nti badde mbalaga ebintu bino nga mulowooza omusajja ono banywa kumwenge sinywa omwenge ndi mukalu nnyo naye wiiki eno gye tukubye mabega Kaggo yayita abantu bakulembera n'abagaba ne mujje mukwasizeeko ku projekiti zenina okukola ku ttaka lino naye lwali tulebuusa amagye aga SFC ne gagaana abakulembeze b'omu Wakiso district okujja okukwatisaako Kaggo ku projekiti zali ayagala okukola ng'abagaana era Kaggo kyamujja mu mbeera okutuuka okulangira ebitongole by'okwerinda ne Buganda Land Board okuba tefuddeyo okujja kulambulula nsonga zino kino nno tekyaleka abantu bonna nga bali kyekimu lwakuba nti abantu abasinga obungi Kaggo tebasobola kwogera nsonga zino wabula baali bakawufu ng'omususa okutegeera nti ettaka lino lyatundibwa ate nga beebuzaabuza nga bafuka banaaba kaleero Charles Peter Wasanya Mayiga gwe kenyi nti wavaayo wadde okukola akabonero basayini yonna etegeeza Abaganda nti ettaka lino si ttunde wabula okajjadde Mmengo mu Busuuti obwawula ettaka lya Buganda n'okubuzaabuza Abaganda nti otegeera kumbe oli muyaayi oba muyaayu wajjaayu ogwagijja okumalawo Obuganda ngenze mu maaso n'ekintu ekirala oba mukowe eddala erya information endala Abaganda mwenna ne bannayuganda mwenna abawangalya mu Buganda njala bategeeza nti Obuganda bukolebwa abantu bangi nnyo era nga abantu bano bawangalya mu Buganda buli omu tumwagala nga bwe yeeyagala era tubakkirizamu okubeera muli bantu bannaffe naye njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II emikono gy'emisibe n'eddoboozi ly'essibe ebintu byonnyini bimuli ebikolebwa Mmengo ebimu si bituufu era tembitwala nti bituufu bwe muwulira Mayiga nga abakoodde ku musomo gwonna oba ku kintu kyonna temugenda mbegayiridde nali nkyali embaga mitayimba nga sinafuluma nefuna information era bwe nafuluma nefuna information nge eddagala eri Africa mbitu bwe nali sinagenda mitala wa mayanja nabagamba bwe nali sinagenda emikono giyitawo Mirantungo mukomera nabagamba nti omumpembe Yoseti Bahabula tabasira mutanu wakalekezi nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde yaddiranga nayawulamu eddagala ettuufu n'aliweereza mu maserengeta ga Uganda wabula eddagala lino abantu baayo baali ekengera bagana oddikozesa era eddagala lino liyitako nabanga akalombolombo kalina n'akakuku kalina ku Baganda balina okugezesaako eddagala lino ddebagemesa nali nakafuluma ne bantegeeza nti eddagala Charles Peter Mayiga lyayitiddeko abantu ba Buganda n'Abannayuganda ogenda mu Bulange Mmengo bagema eddagala lino lyaggwako era ffu mujjukire eddagala lino erigema wali tuyita jaabu eddagala lino munnange lirina kuteekebwa mu kitundu ekinnyogoga oba litambulizibwa mu bintu ebinnyogoga okuba nti libeera fresh eddagala lino lyayitako eddagala lino Mayiga bamuwa orders okuweebwa eddagala lino ayita Abaganda ne Bannayuganda bonna bwangalya mu Buganda bagende bagembe bulungi nnyo olw'okuba nti Abaganda bakimanyi nti Katikkiro bw'ayogera Ssaabasajja yabayogedde wiiki nti nakyo kikyamu si kituufu gye buvuddeko kemabega abantu bagemwa era abasinga obungi balugulamu akaba baba balusulamu akaba wetwogerera essaawa zino okugema okwaliyo lisentele kwonna buli yafuna empiso eya covid buli yafuna empiso eya jaabu kuba sijja kyogera kiri ekigambo munnange wetwalira eddagala effu eryayitako era bwe kiba kisoboka weesalira amagezi ng'obudde bukyali mukoereremu ngenda bba amawulire amalala gengenda okujjako mu maaso bategeeze nti waliwo n'omutendera omulala ogujja ogw'eddagala erimu okugenda okubayisa mu gye bwe bakola ekigambo kyekimu so Mayiga Charles Peter Wasanya njagala oveeyo obulire Obuganda ne Bannayuganda bonna olunaku lwateekawo okugemesa Bannayuganda ennaku bazaali 3 enzingu 3 njagala obulire Bannayuganda ng'oli musajja mu katuli eyejjusa eddagala liwakuba Bannayuganda ali yalikuwa era walijja wako orders zaani eddagala lyali ffu lyava maserengeta gaabo ga Uganda kubanga bo balizira lirituuka okuexpiringa ne bakuyita oliteeke Bulange Mmengo oyita abantu ba Kabaka n'abantu Bannayuganda mubakuba eddagala effu ng'ekigendera kyammwe mukimanyi kukendeeza Bannayuganda nakendeeza mwana wa Nambi ate bannange sibanenya naye temuwulira ngenze mu maaso nasose kulandagga naye ate kansooka empisewo obubaka buno era njagala Charles Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga obeereko kuno ensobi nyingi z'okoze eziviiriddeko Obuganda ebintu bingi nnyo nga luli bwe nateekayo ku mukutu gwange nga ntegeeza abantu abangoberera ne Bannayuganda mwenna nti Obuganda bwali bufiiriddwa nga Nabasole aseeredde naye
okuseera kwa Namasole kulimu ebintu bingi nnyo era njala otwala omukisa guno okuddamu okubategeeza n'okubikira Obuganda wadde sinze enteekeddwa nenze mulimu gwange nganze omuntu kubanga ndi Muganda asobola okubuulira abantu ne mutegeera gusinze Aisha basajja kabaka wona ni mwena mutebi owokubiri okuvirwako maama wo Namasole nagawa siwoza yaseeredde mu wiki eno yennyini mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe naye bubuufu bwe bumu njala tegeeza Abaganda n'Obuganda nti omusajja omusajja eyetuuzizza ku bwakatikkiro Charles Peter Mayiga obulombolombo nene n'olwokuba ntabumanyisa musajja Muganda akoze ebintu bingi nnyo ebigenda otuviirako obulabo bw'amaanyi nnyo mu lulyo olulangira weppo ne muffe Abaganda wetwogerera obutamanya bwa Mayiga butamanya bulombolombo na nnono Mayiga tabikangako ku Namasole mu butongole ne Namasole eyaseerera luli eyasooka okuseerera luli era naye teyambika mu Buganda nga bwe tulina omubika mu butongole Charles Karoli wasanya Charles Peter Mayiga Mr. Araje njagala kutegeeza otegeere obulombolombo n'ennono obuyitibwamu okubikira Obuganda n'okubikira Ssaabasajja nti Namasole aseeredde mu Buganda obwaffe obwedda Namasole bw'abanga aseeredde emikolo n'obulombolombo n'embika gye bamubikamu okutegeeza Ssaabasajja mu butongole yeeno Mayiga gy'ataakola era kiteeberezebwa nti ebizibu Obuganda busanze mu lulyo olulangira weppo ne mulyo oluvamba Namasole lwe kuba nti obulombolombo bulina okuyitibwamu okugema oba okuziyiza emitawaana gyonna egyandibadde gigwa mu lulyo olwo tegikolebwa olw'okuba nti Charles Peter Mayiga tamanyi bulombolombo yakajjalidde mu bwakatikkiro Namasole baasaledde bamubika batya oba bategeeza batya Obuganda bweppo n'okutegeeza empologoma etudde ku Namulondo Mayiga wuliriza bulungi nnyo era otegeere engeri gye babikiramu Obuganda kubanga ng'okujja ku social media ku bwenyi bw'ekitabo oba n'okujja ku TV za Uganda n'otangirira nti Namasole aseeredde sebo okwo kwe kusembayo naye nga okubika okutuufu oba okutegeeza nti Namasole aseeredde kwe kuno okutuufu kubalina okubikamu kubalina okutegeezaamu Mutanda n'okutegeezaamu Abaganda nti Namasole aseeredde babika batya era kyotakolangako era ekitawanya olulyo oluvamba Namasole ekitawanya olulyo olulangira kyekino wano wammanga edda tolaba ekinti mu mutunze ebintu bya Buganda okubimalawo omuli embiri omuli amasiro n'omuli ensaka abakungu mwe babeeranga weppo n'abantu basekinnoomu okuba nti mwe baafuniranga obubaka obw'enjawulo nazzi kuno Namasole bwe yabanga aseeredde teyabikibwanga buli muntu asanze nti yabika Namasole edda tekikkirizibwa Namasole bwe yaseereranga yabikibwanga nti nazzi kuno Namasole bwe yaseereranga Namasole yabikibwanga omuntu atekeddwa okumubika mu bulombolombo n'ennono si buli muntu yavuanga eri yajjanga n'asobola okubika Namasole nedda tekikkirizibwanga oba tekyakkirizibwanga Namasole yabikibwanga omutaka w'ekika ky'embwa mutasingwa ono yakulya ekika ky'embwa yabikira oba yategeeza Obuganda nti Namasole ate akoze ki aseeredde mu kubika kuno wabeera okubika okw'enjawulo kwekuluwa nti omutaka Mutasingwa akuba engoma bbiri ez'obuwangwa ezateekebwawo okubikira Obuganda kubanga eriyo abantu abalina okuwulira engoma zino nga zivuze bwe bafunira obubaka obutegeeza nti waliwo ekyamu ekiri muki ekiri mu lubiri Namasole mwaba awangaalira engoma zino ebbiri ezikubibwa Mutasingwa ono ze zitegeeza omutaka Kasujjulubinga era yo oluwulira engoma zino nga zivuga wategerera nti ennamusa etuuse ku nnyooge Namasole aseeredde bwe tuvaawo nga omutaka Kasujjulubinga amaze okuwulira engoma zino kubanga engoma zino zikubibwa Mutasingwa ye kennyini ng'omuntu yazikuba engoma zibeera bbiri kuliko engoma gye bayita okuzaala kuzibu n'engoma eyitibwa kulebera engoma esooka okukubwa bagiyita kuleberwa
engoma eddako kubibwa bagita kuzaala kuzibu engoma zine bbiri mutasingo bwazikuba abali okwetolola olubirwa Namasole wabeera bafuna obubaka buno era nga n'omutaka Kasujjulubinga bwaziwulira wategeera nti eyatwalula esiridde Namasole aseeredde wano nno omutaka Kasujjulubinga wabiteeramu engatto n'ayolekera olubiri Ssaabasajja Kabaka gy'awangaalira n'amutegeeza mu butongole nti Namasole aseeredde si buli omu gy'ava ajja abikire omutanda nti Namasole aseeredde no kikyamu olw'ensonga nti bwe tulaba obulombolombo nenono obwedda mu myaka egy'abajjajjaffe nti Ssaabasajja Kabaka tebamala gamubikira olw'ensonga nti ojja mubikira alagire basajja be abamuli okumpi sinakindi bakuyiseemu effumu oba bakujje mu bulamu bw'ensi eno olw'ensonga nti ye kennyini abamanyi obulombolombo nenono bulina okuyitibwamu okubika oba okumutegeeza nti nnyina aseeredde nga bwe kiri mu bulombolombo bwaffe obw'abantu ba bulijjo nga ffe baatukoze baatugambanga nti bakutuma okubikira omuntu sooka omale okutuuka omuntu waali omale okwetegereza mbeera kimwali oyinza osanga musajja atuba mukazi wattu ng'ali ku muti waggulu anoga ffene oba wanula ffene oba ali ku ddaala asereka nnyumba n'omugamba nti owaayo waategedde nti mwana we afudde emmotoka emusse oba mwana we bamusse oba mukyala we afudde omuntu ono gw'obikidde mu ngeri ye asobola okuwanuka ku muti ogwo ne yeekuba wansi ne n'afuuka omulambo gw'okubiri yensonga lwaki batugambanga nti bw'ogenda ng'okubikira omuntu osooka nga kumanya omuntu ono musanze mu mbeera ki olyoka omutuuseko obubaka bw'okufiirwa oba olyoka omubikire bwe kityo bwe kiri ne mu kalombolombo kano ak'okubikira Obuganda oba okutegeeza Ssaabasajja Kabaka nti Namasole aseeredde Charles Peter Mayiga toyina lukusa lulanga oba lubika oba lukibikira Buganda nti Kabaka nti Namasole aseeredde omutaka Mutasingwa yabikira Obuganda ng'akuba engoma bbiri zembategezeza waggulu engoma zino bwazikuba omutaka Kasujjulubinga aziwulira bulungi nnyo kennyini oluziwulira tabuuza kiddako abinnyika mu nsuwa n'agenda n'ategeeza omulangira abali ku Namulondo Ssaabasajja Kabaka abaatuddeko nti munnange bizze bubi Namasole aseeredde awo nno Ssaabasajja Kabaka abafunye okutegeezebwa mu butongole nti nno Namasole aseeredde naye mukulu Charles Peter Kaloli Wasaanya ebintu bino byonna olibye bikola era nga ne Namasole yasooka okuseerera mu regimu yo tewamubika bulungi era kyandibanga olira olulangira limu obuzibu nti gwe kennyini olemedde otukiza obuvunaanyizibwa olw'okuba tomanyi nnono omutaka w'okubiri nno akwatibwako okubika era okutegeeza Obuganda nti Namasole aseeredde ye mutaka Omugirinya omutaka Omugirinya ono bw'amala okutegeezebwa nti Namasole aseeredde omutaka Omugirinya ono ow'ekika ky'Engo aleeta omuwala embeerera Nalubowa ono bw'aleetebwa yasooka okukuma oba yasooka okutema omulango gusooka va omwange ogutegeeza nti Namasole aseeredde omulanga guno ogw'omwana omuto embeerera Nalubowa eyeddira Engo aleeteddwa jjajjaawe Omugirinya eyeddira ekika ky'Engo yaleetebwa mu kusooka n'atema omulango gusooka awo buli omu n'alyoka afuna engeri gye yeekwekamu oba engeri gy'atandika okunyolwamu wamu n'abo naye buno bonna obulombolombo olw'okuba nti bansanga bisiba bali emmengo tebakyasobola tutuukiriza bulombolombo buno yensonga lwaki emisambu obulombolombo neno butandise okufuukira Obuganda n'okuba tetukyayira tusobola kwegekaluba nti abatukiikira essaawa zino bonna bafu so nno oyo omutaka owokubiri bw'amala okukola omukolo ogwo ate era omutaka ono Omugirinya akulira ekika ky'Engo oba asooka mu kika ky'Engo ono nno era yagendera ddala n'atema evvuunike erisookera ddala mu kifo bagenda okutereka oba okugalamiza Namasole ono yatema evvuunike erisooka gye mwandiise entaana yatema evvuunike erisooka balyoka abala bajje batekeke enkumbi zaabwe oba okuteekako obusimo bwabwe okusima entaana eno bagenda okutereka Namasole wa Buganda abaseeredde be bamuziika mukulu Charles Peter Mayiga Wasaanya Kaloli njagala ombuulire ku bulombolombo bonna buno kalombolombo ki bukyanga Namasole asooka eyaseerera wabikira Obuganda tewabubikira
Kuono kenyini tewaba bakidde Buganda. Wagenze ku social media ku bwenyi bw'ekitabo ng'oteekayo emboozi ze zitawomera malwa na kuwulira n'otandika okwogera nti Namasole aseeredde entegeeza Obuganda Namasole aseeredde. Tugenze mu maaso kati wano wali okulya n'okkomba essowaani akatambi katandise. Kansulenti wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga kwoli njala montagingire omwami Katende John wa Ebons njala montagingire Kiwalabe Male Charles Peter Mayiga wasanya n'omukyala Sala Kagere obanze gwempita Sala Kafutu kubanga nagano kuwa ekitiibwa olinsowole tosobola kubanga otunda Obuganda n'okujolonga empologoma ya Buganda n'okwagala ojijja ko obulamu bwayo mulwokuba mwagala ebintu by'okiyita mu lujja ng'ate ebintu bino temwabikolerera simanyi lwaki ebintu by'abafubi bawomera nnyo okusinga bimwekoledde. Charles Peter Mayiga nakugamba buli wolaga nakuteekako drone zange zikugoberera gwenza okuloza nti bwe nagenda mu kkomera nali ngenze nebase nali nempewo zange nepewo za Buganda nga zingoberera zankuuma kuno kwe kuli emiranga ejja kuba na Uganda bonna mu nsi yonna okuba nti gyantaasa wekennyini baŋŋamba nti wachakala nnyo era n'okimezanga wachakala nnyo n'otuuka okuba nti weeyisanga wakagatta akamu n'otuuka n'okuba nti wagabula ekijjulo ky'amaanyi nnyo olw'okukwatibwa kwange mukulu njagala kutegeeza nti ennaku tezikya bbiri n'olw'olujja tosekerera nnaku yakuba neeyondese eyambala njagala kutegeeza ku lunaku olwokutaano gye wali era ne bwagenda okukola mbitegeeza Obuganda n'Abaganda ne bannayuganda bonna ntandise bwe nti ku lunaku olwokutaano essaawa zaali 2:15 ez'akawungeezi mu Uganda. Charles Peter Mayiga waweebwa ebbaluwa ekuyita mu State House Entebbe we Paul ne John Katende Sala Kafuti kumwita Sala Kagere n'omukulu Kiwalabe Male n'abantu abalala bagenderako ne muyitibwa mu State House Entebbe okugenda okusinkana omumpembe Yosete Bahabula otabasira mutano wa Karekezi kambaddiremu amannya gano kwaliko omukyala Sala Kagere gwempita Sala Kafutu Kiwalabe Male John Katende Samu Mayanja oneyita minisita w'ettaka kyokka nga nagenda okunoonyereza nga nekubijja bye wataweza kuwadde abagenzi abana kuliko abagenzi basatu era naye musajja si Muganda musajja nampa wengwa alingira mukama we Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi nsanga bisiro zeyizedde ensi yaleeta ne musinkana Museveni ko lunaku olwokutaano ku ssaawa zaali 2:15 mwali baakumusinkana ng'obudde bukyali okuba nti Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi gwe mmanyi nti andaba essaawa zino walina minisita w'ensonga z'amawanga ageebweru okuva mu ggwanga erya Angola eyakutwalira obudde bungi nnyo nga tonda meetinga abantu bano njagala ewakane nti minisita wa Angola teyali mu State House awo Entebbe ng'olina mission ez'omutumyeko kubanga eggwanga lya Angola walikozesaako ko okunegotiatinga extradition yange okuva wano mu ttaka okundeta Uganda wakolagana Angola naye unfortunately byagaana kuba ne information yinangiina wagezaako nnyo okulagana amawanga Africa ogezaako kuba nti googera ne gavumenti ya wano simanyi banzize e Kampala ne bakulaga nti you are useless ng'omukulembeze wa Russia bwe yakulagana kukeneka busimanyi to supplying ebima ku credit. Who the hell are you? If you don't have money, you are destroying our country. Just vacate our country and go back to where you belong. You are not a Ugandan first and foremost. You are killing innocent Ugandans. You are terrorizing Africa. You are terrorizing East and Central Africa. Now you went on and waged a war in Congo. For what use? On whose benefit? The parliament doesn't know. Nobody knows. We are obstructing the media from getting the information. Because we know there is no ADF. ADF, it's you. Colin, it's you. Everything concerned military. It's you. No one else. So stop fooling Ugandans. That gentleman, the minister of Angola, he was there in the office, in the State House with you. Then after, you invited Charles Peter Mayiga at exactly 8 p.m. And these are the issues he discussed in the State House in Entebbe. Charles Peter Mayiga njagala otule bulungi omanye nti buli kyokola kyonna mba nkulaba era nakuga nti nja kujjambulanga emmengo mbi mikusande exposing. Mbabulidde bulungi nnyo abantu abagenda ku Lwokutaano ku ssaawa 2:15 mwali mumaze okusinkana Museveni. Mu bintu ebyateesebwako mu meeting eyo mwali ekintu kya Mailoland. Era ne mukkiriziganya lunye ng'ababbi abatamanyi nsibuko bya bintu bimugaba. Demokkiriziganya nti mugenda kukwatizaamu n'omumpembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde mugjewo ettaka lya Mairo era nga mugenda kukolera wamu n'omwami gwe bayita Sam Mayanja era nga buli omu wamusuubiza akawumbi k'ensimbi bweddu okaba wanga bakutuukiriza omulimu guno mu kuvaayo mu ofiisi zo oba mu nnyumba gy'oyite yiyo nga tenda obukulembeze sibwo buli omu yavaayo n'ensimbi ezaali tezimanyikiddwa muwendo nga bannyuse bagende bakola emirimu gyabwe so ku ntandikwayo kintu kyonna kyonna
entandikwa ya meeting eno yali ya ttaka lya Mayiro ng'obakkiriziganyizza bano bonna bagenda tandika okukola okuyeekera n'okugyawo buli kimu kyonna Buganda kyerina okifula nti tekikyalina mugaso. Njagala ewakale mwasanya nti Kaloli ku Lwokutaano ku 7:15 wali mu State House nve ku internet kuno. Bw'oba oyagala footage ate nsobola n'okkubira. Olaba twakwata Chief Justice nga ayingira nti oba oyagala footage nagamba nja kuswaza oba oyagala footage nsobola omuleeta ng'oyingira mu State House Entebbe. Ku Lwokutaano 7:15. Iyi ensonga esooka. Ensonga gye mwateesaako wiiki ejja Charles Peter Mayiga waweereddwa obuyinza oba waweereddwa olukusa okuba nti oyongera nnyo amaanyi okutegeeza Abannayuganda n'Abaganda okwettanira nnyo okufuna empiso ey'ekirwadde kimumma mawuggwe era nga waweereddwa ssente ezigenda okukola omulimu guno ng'oyita ku social media oyita ku radio ne TV ng'okubiriza abantu ba Uganda n'Abaganda okwongera okujja okufuna empiso zino ez'okwegemesa naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti eddagala lyonna eriri mu Uganda fu ng'omukulembeze eyeetyebeka ku ntebe okuba nti afuga eggwanga lino. Jjukira gye buvudde katuno era wakola ekintu kye kimu n'olanga ku TV abantu ba Katonda ne bajja bukuba bamanyi Ssaabasajja abayogedde kumbe bali ku mumpe bwasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ali ku mission y'ekkendeeza abantu nga n'ekigendererwa kye kyennyini ekyokkendeeza ennamba y'omuntu ky'abayagala. Nababuulira nti omusajja ono alina enzita y'abantu gye tuyita scientific genocide gye mutamanyi. Bw'akulema okukuba ebyasi ajja kuwa obutwa. Bw'akulema okuwa obutwa ajja kuyita mu ngeri yonna esoboka asobola okuggyawo. So nno omwami ono bamuwadde omulimu ogwokubiri ogw'okuba nti agenda kukubira temwewuunya nga atandise okugamba nti bannaye Bannayuganda mugende musobole okwegemesa muwone ekirwadde kirumye mawuggwe naye kiri gy'oli Munnayuganda okugenda obutagenda kiri gy'oli kino kidda ku ggwe kiri gy'oli Munnayuganda okugenda obutagenda sikuganda naye nze nkugamba embuulire tefa yonna oli waddembe okgenda okufuna empisa eyo oba oli waddembe okusigala yoyala kubanga obulamu bwo si bwange nze nkugambye wulira bye nkugambye oba birekewo ebikugambye kiri gy'oli kubanga ekikulu musoma amawulire ebigenda mu maaso mbiraba buli kimu kirabaga bwe kitambula. So nno gwe omulimu ogwokubiri. Omulimu ogwokusatu Mayiga waweeredde omulimu ogwokusatu okugezaako ennyo okulaba nti okubiriza abamemba ba Parliament bonna abasibuka mu Buganda okuba nti obakubiriza okuba nti badda emabega w'ekiteeso ekinaba kireeteddwa mu ssetteeserezo w'eggwanga kye tuyita Parliament singa ekiteeso ekinaba kizze ku lwaliiro lwa Parliament okuteesebwako oba okuyisibwawo ekiteeso kye kiriwa kye tuyita eky'okuggyawo ettaka lya Buganda erya mayiro 9 twe amuli tuyita erya Mayiroland nkiddamu. Wasanya Kaloli omulimu ogwokusatu gwakuweereddwa waweereddwa omulimu ogw'okusinkana Ssekinnoomu oba bakuŋŋaanya bonna abakiise mu Parliament mu bitundu byonna ebya Buganda obasinkane nga bw'otera okukola bwe wasinkana mu kyama n'obawa ensimbi basirike baleme kwogera kintu kyonna sina kindi abamu batandika okukola ebikolobero ku bantu baabwe bennyini bakiikirira. Tulina ekizibu kimu. Media oba radio telefayina TV zonna mu Uganda zibawa amawulire amafu kyekisooka. Ekyokubiri Museveni tayagalangako Munnayuganda tamwagalangako kubanga akimanyi mmwe buzibu eriye. Kati kino nkiddamu omukulu ono omulimu ogwamuweereddwa kwe kuddira MP bonna aba Buganda abasinkane Ssekinnoomu sina kindi bonna abateeke mu kattu abagambe nti nina mission ABCD era sentence lina ekiteeso kino bekinaba kizze buli omu alonde ng'alonda ku sayidi ya Museveni basobola okuggyawo Mayiroland. Kale kansooke mbategeeze bakulu kye tuyita ettaka lya Mayiroland ye kabaka wa Buganda kubanga yakuuma. Ewatali ttaka kabaka taliiwo, ewatali ttaka Obuganda tebukola ki? Obuganda tebuliiwo. Mugende mpola nga bakubira essimu sinkane wasaanya ku bintu by'ettaka. Naddala mu bamempe abasangibwa mu Buganda. And let me put this statement in English. This message goes direct to all members of parliament in Uganda. Please,
There are so many catastrophes which you've committed previously. But if it comes on Buganda issues, and mainly on Maryland issue, please don't be attempted to discuss that issue on the parliament floor, because it might cause problems to you. We've been so keen to each and every one. Each area of Uganda owns their own land according to the constitution. And the central part of the country, that is Buganda, we own Maryland. And that Maryland means a lot to the Buganda kingdom, and the Baganda in particular, in general, and to all Ugandans who reside in Buganda, that is in Central. So if you dare be bribed to discuss or to abolish Maryland in Buganda, you might think that you are going to be in the right position to decide, but please don't mess up. We the Baganda, our life means land. All land means life to us. That's why we invite you, or that's why we invite each and every Ugandan from where they come from to settle in Uganda, which is not the same to other parts of Uganda. So please, when Museveni is trying to tackle that issue of Milo land, be very careful. Don't joke with the Uganda land and don't joke with Milo land. It might cause problems. It might cause problems because in Uganda, Kabaka is there to protect Baganda and to protect the 9,000 Milolands of Uganda, which is already situated, or which is already in the constitution of Uganda. So if you dare be bribed by Museveni to abolish or to discuss that issue, be very careful with that issue and stay warned. And this message go direct to Museveni. Mukulu bakuwana okudduka ate tebakubulira tojja kudduka kuyita wosula. Ekisookera ddala. Wajja tolina kyolina. Nga tosobola na kwambala ngatto. Buli kimu okifunye. Bagamba ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Kiki ekikuyinula mukulu otandika okukwata wotalina kukwata. Ebintu bingi nnyo by'okutteko. Naye ettaka lya Buganda olitakolinga ojja kufuna ekintu ky'otamanyi kufuna, ky'otajja kulowooza kifuna mu bulamu bwo. One, ettaka lya Buganda Mayiga akeera litegeeza Baganda, litegeeza Kabaka. Ekintu njagala kitegere bulungi nnyo. Ate ebyafa ebiddiringana si gwe asoose okwagala okukola ekigambo ekyo. Obote yakyagalako, Amini yakyagalako n'abalala. Kati gwe okwasaganyiza ebintu bingi mukulu. Nga bwe tugamba nti ow'emputtu oba ow'empaka akunama mirundi 3. Ndowooza oli mu mulimu gwo ogusembayo okukunama. Ate kansubire tukunamira baana bo na bazzukulu. Mu myaka gyo kansubire tukunamira baana bo na bazzukulu. Right now as you speak, you are in Congo. Ogezaako kukola ki? Ogezaako olaga abantu olinayo olutalo lulwana. Kinaava mu yebirako ojja kiwulira. Okwasaganyiza ebintu bingi. N'ekigambo ky'ettaka kyesonyiwa. Eky'Ekongo kyo nkujjukiza Katonda nnyo emabega nti Idi Amin Dada bwe yagenda Tanzania ogirumba ekyavaamu Tanzania yakimanya yasibira Saudi Arabia gyali gye yeebase. Naawe ogenze Congo okuyikiriza abakongo n'okukola buli kimu ky'okoze. N'ekinaava Congo, oba ekinaava e Sudan, oba ekinaava e Rwanda, ekinaava ewantu wonna tojja kitegeera. Ekyo nkugamba okwasaganyiza ebintu bingi. Newankubadde oga nti gw'osinga okutegeera, which is good, kubanga okutegeera gabagamba magezi. Ate amagezi gabagamba mutwe so si mugejjo. Nze nsuubira otuuse okubanga naawe otulabako. Ne mutulabako kintu ekiyitibwa ettaka kyesonyiwe. Essaawa zino ndaba ku lutimbi luno njogera, naye waliwo ebintu bye sijja kuteesaako. One, ekintu ekiyitibwa okusaanya empologoma ya Buganda kye kisooka ekya Kabaka. Ekintu ekiyitibwa eky'okujja Mayiga akenda n'ekyokujja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo Mayiland, Ssaabasajja Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebintu ebyo. Ekimu ku byo bwe kituukangawo
oyinza obutaddamu kundaba nga nkola live nakugamba oli mpulirirawo mu State House obeerwa kitula ate sinze nzekka abantu bangi obugonvu bw'olujegere bwe bugumu bwalwo gwe bw'otuula awo n'okajjala mu ntebe yo don't abantu idiots. Remember one time you were called idiot too. So you were with your family enjoying life, but trying to disturb the nation, but soon or later you might face. But in Kubulide, ekintu ekitibwa ekyettaka, Maryland, Ssaabasajja Kabaka ne Red Kyagulanyi siraba abantu aba. Ebintu ebisatu. Ojja genda nga nabo gisimufungize. Ekyo nkikubuulira. Do you copy sir? Nkugambye ku bintu ebisatu ebyo konokolako ekimu. Obulamu bwa Kyagulanyi, obulamu bwa Kabaka ne Maryland ku bintu bisatu konogezaako ekintu kimu. Abantu amujja tujja tulamu kuddamu kutula bakula live kuno. Ojja tubulya bulizi nga tuli awo. Ate kati kankubulya kino kyotamanyi. 7. Si buli lubobe lwa buugi nti ebeera mpolwe. Nkiddamu. Si buli lubi lwa buugi nti ebeera mpolwe. Olubi lw'obuugi lwe kubanja alabasomesa. Mwenna mwali munyweddeko buugi ku masomero obe waka. Bakusenera obuugi buno bwayitawo eddakiika 2 nga tondabunywa bukwata olubi kungulu kuno. Kati bw'olaba olubi luno ku buugi kuno. Obuugi buuzi. Ng'oleeta emmwango ogikubako. Obuugi buno ogenda okuyingiza olubi luno duyingiza mukama woti kumba oli ku lwejire busingo ojja buwandula buwanduzi. Iyo buli mwana omuto kyali kimutuuseko n'omuntu omukulu ng'owandudde ekintu nga kikwokyezza. Museveni ky'ozannyirako. As you speak right now, you are killing Ugandans, you are torturing Ugandans, but they are quiet. Because they are still giving you chance and they are still watching you. But it's the same story. But the day when they will wake up, it won't be easy for you, including your family and the entire family of yours. Go we change kolotya na yesi bulwa buugi nti ebeera mpolwe. Abanyi obuugi mukimanyi nti obuugi buwola kungulu wano ole esooka naye bw'obuteekako mu bugenda kwokyo ojja buwandula. Be bannayuganda. Obalabanga abasiru, obalabanga abataliiwo, naye muganda wange. Ovanga ku muntu asiise teyejjusa. Ngenda kuwa example. Endala kuba kati kuwadde bulubi lwawo kikankuwa example nga ngenda ku information endala. Buli muntu oli musajja mufumbo Janet anoba buli naku enchane gulongo mukoze bikolobero. Ovanga ku muntu gw'obadde nga muwasa n'omuteeka mu makaago n'omukola ekikubiro n'akusiriikirira. Ovanga ku mukazi gw'owasiza n'omuteeka ewaka n'omulabirira n'omukola ekikubiro n'akomawo waka. Omukazi nga yategedde wayenze. N'okoma bulungi n'akukulisa n'akuggyako ensawo n'akutera amazzi agookya n'akuwa caayi n'akuwa buli kimu naye ng'okimanyi ekitegedde yakuterera handed. Ebiseera ebisinga tosobola nakulya bintu ebyo. Ebiseera n'ekiro bw'otuuka ne mbuli yoza tutamukwatako. Ekivaamu bw'ogenda okulaba omukazi atakunyega nti wayenze nga yakuterera handed gwe kennyini obeera forced okumubuuza nayenze naye nga tolina ky'oŋŋamba. If not so gwe kennyini oyinza okukwatamu by'onodduka mu nju kubanga yo omukazi akulaga. She doesn't care. Those are the Ugandans right now. They are watching you. Not because they don't understand, but they understand. Buli kimu kiyingiddemu amataka mugatwala mutta abantu abatalina mubatta naye bannayuganda kankubuulire. Olunaku lwe banaasituka tojja kutegeeza nkubuulira nkuwadde example 2. Si buli lwa buugi nti ebeera mpolwe n'omukazi okukwata omusajja bali handed nga yayenze nadde wakana kukolera buli kyoyagala n'ekiwojjolo n'akuwa. Gwe kenyira toba omukazi ono ayagala kunzita ayagala kumpa butwa storage. Gwe kenyini weefuusinga n'ogakangamba omukazi ono munnange kituufu nayenze naye kiki oyagala kunzita kati bannayuganda. Do you copy? Gobalabanga bali batodde tomanyi nkubuulira munnange anaamini bate bamugamba n'obo tebamugamba nga looza asanga naye ojja kijjamu enjawulo. Nze nkubuulira banyigirize nnyo ekyo ndo sijja kiwaako
kangende ku kirala ojja kitegeera naye nga baba kazi bakitegeera abasajja bakimanyi musajja okukwata ready handed ngo olina omusajja olina omukazi nakusirikira nasanyuka bulungi nnyo nakulisaayo nakuwa n'amazzi ago kyanonaaba nemmere nagigozoga yantereddemu obutwa omukazi ono storage okitegeera n'ekiwojjolo nakuwa bulungi nnyo n'owuba ekyo n'okalakata ekiwojjolo naye baaba gwekenyerera nekufuka mukazi ono yantegedde naye storage Ugandans, they know that they want behind killing people. Go take a bomb, go tabana, go to go bamataka, go korachi, says it's a wazibba, which more chibba, never says, okay, no problem. Continue. Continue. Those are the Ugandans whom you don't know right now. They're watching you. You think they are stupid. Ogenzo supporting the parliament, Anita Mongi, girlfriend will go with Yechwojoro. Neyereganga kasawo kakweta kakamule yereganga kasawo kakweta kakamule aliawo yasinga amanyi kati yasinga okwogera mama Anita Mongi. Let me tell you this, with the time you're going to become useless because the public now is watching you. Just pick a leaf from the former vice president Speciosa Wandera, where she is right now. Just pick a leaf. She was very powerful like you right now, but just pick a leaf from her. She was there, very powerful like you. She was a vice president. She was used and done by himself. The same thing what now is happening to you. You are so powerful. You are influencing each and every one because you have money at your disposal. So be very careful, Madam Anita Mongi. I know you deep. But you are joking with Ugandans, but they know who the hell are you. Bamanche mokora, muwambaba, never to know, but they are there. Okay, continue. Bibate bagamba. Back to Maka. Continue. How mfuda ungenza kuchira kwa sagara baru isanyo. Okay. Oh, okay. Ensonga ezakututa mu State House Mayiga zezo. Nzivuddeko embera bemba parliament mbona bana nsokogero France temukitwala ng'ekyo mutegedde bulungi nnyo kati ngeze maaso. Okay. Njara kusaba message eno Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri kansubireti akatambi kano kana kutuka ku Nova Joli omuntu yenna n'abaliranye Ssaabasajja Kabaka nsaba mungambire nti muzzukulu wa Buganda Lumbuye muzzukulu wa Mazige asaba akulume kutu akutegeeza ensonga zino wammanga niwakubadde sinze mutuufu asaanidde okutegeeza ensonga zino wammanga. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri nzikiriza nkulume kutu nkutegeeza ensonga zino wammanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ogumu mwaka 2021 ku ssaawa zaali 6 zennyini ez'ekiro ezikeesa ennaku z'omwezi 29 abasawo ab'ekinnansi abatamanya ngamba bayongera okuleeta amasengere gensuubira either ga Bassekabaka abamu betubadde tulwanagana nabo obutaba nti babajjaayo gye bali mu mbiri zaabwe gye bali bajje babawunzika. Ssaabasajja Kabaka nsaba n'obuwombeefu otwale omukisa gwange guno okusaba kwange okkirize otekewo akakiiko akanoonyereza ku mbiri ezimu ewaterekebwa Bassekabaka oba okuba nti Bassekabaka bano amasengere gaabwe gakyaliyo oba ebisigala bikyaliyo kubanga ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ogumu ku ssaawa 6 gw'ekiro abasajja bano n'abakazi abasawo Abaganda baleeta agamu ku masengere oba ku byasigala bya Bassekabaka ne babireeta mu State House Entebbe ne babyongera ku ebyo byennyini ebiriyo nga bwe ndabagamba gye buvuddeko katuti amasengere ga Bassekabaka mu Kasubi ennabulagala gaggyibwayo ne gatwalibwa omumpembe Salimu Sale era gayina bifo by'eddembe byakoleramu. Nsaba Ssaabasajja Kabaka otwale obuvunaanyizibwa buno ofune akakiiko ak'enjawulo osobole okuba nti oteeka akakiiko kano katandika okunoonyereza ku byasigala bya Bassekabaka mu mbiri ezimu oba ku byasigala bya Bassekabaka ebimu byandibanga ebimu byaggiddwayo ne bireetebwa mu State House Nakasero mu ssabo lya Museveni lyalina mu State House lyabeeramu nga ye buli kimu gwayagala okusika eriyo amuteeka omwo n'amukolako kyaba ayagadde. Wagezaako nnyongera bwe nabategeeza nti ekifaananyi kyange nange kyatuuka dda mu ssabo lya Museveni ono era mmanyi ndaba naye nakugamba nti I'm not an easy subject to tackle. Museveni, I'm not an easy subject to tackle. In terms of traditional norms, I'm not an easy subject. Ndi muzzukulu wa Lumbi, ndi muzzukulu wa Mboga. I'm not an easy subject to tackle with. Tosobola kunsika muzimu, tosobola kunsika eriyo. Tosobola kunsika ogezezaako nnyo, but you can't.
Charles Peter Mayiga, you did the same. Sylvia Mukandoni, you did the same. At the time when I was arrested, Mama Fina, Sylvia Mukandoni, you visited a lot of witch doctors, out of shrines of professional witch doctors to try to put me down, but everyone failed, including Charles Peter Mayiga. You went 4 miles to Tanzania to do the same, like Museveni did, but you failed. That means kuno muntu simukalu. Tosobola konseka muzimu, ekyo kizimu. Tosobola kuseka muzimu gwange, kyo kikubuulira. Nti tebankwata muzimu. Tebankwata muzimu, ekyo kikubuulidde. Tebankwata muzimu, wagezaako kukwata muzimu gwange gugaana. Sylvia Mukandoli kumuyita Mama Fina yakujagezaako n'agenda ku basabo era ko kukwata muzimu gwagaana. Katikkiro n'ogenda. Mu masaba gasi n'ogenda ne Tanzania okukwata muzimu gwakolema. I'm not a subject to tackle with. Nange simanyi kyendi, semanyi wanera babwera binange. Omanyi tugamba nti tosirwaza musiru ng'omusiru tannakusirwaza. Never fool a fool before fool fools you. Tosirwaza nga musiru ng'omusiru tannakusirwaza. Nenze maaso. Ere message eseba imbuka bwalero. Omwezi gwe tukubye emabega. Charles Peter Mayiga wasanya kaloli ng'okolera ku order za Yose utabasema mtono wa Karekezi. Waita abataka bobusolya bonna ne bakatikkiro baabwe. Mu musomo gwategeka e Masaka muzimu ku hoteli ezebbeeyi. Musomo guno gwaleeta abantu bangi abataka bobusolya wepo ne bakatikkiro baabwe. Nga mbasomesa kubikwatagana ku buwangwa n'ennono n'enkulaakulana gye mwagala obbateerawo mu Buganda. Naye nga abataka bano bambi bajjajja baffe tebaategeera ki kye baagendamu. Musomo guno gwalimu abantu bangi nnyo. Naye amawulire genina agenda kugali nti Yose iti bahabura otabaisa mutano wa Karekezi nsanga wisibe nsi ya leta. Akimanyi bulungi nnyo nti eri abantu bakyayagala musimbire ekuli mu nsonga ze ez'okujjawo Mailoland n'okujjawo Baganda bategeera bamanyi information atekewa babe. Mukulu buli omanyi nti wagenda e Masaka mu musomo ogwo era nga wasubizibwa ensimbi n'emmotoka ez'okutuulamu nabagamba emmotoka ya Museveni agikuwa naye kigivaamu okitegeera bulungi. Njala bategeeza nti ebbanga limu amalanga muri musomo ogwo abasinga obungi mwabukawo n'obutwa mu byokulya babawa. Bwentyo bwenjogere gane muloza ndi musiru. Nkiddamu buli eyayitibwa Charles Peter Mayiga e Masaka okugenda omusomo gwe mwalimu ennaku ze mwalimu officially buli omu yavaayo afunye obutwa era ng'abulidde. Era mu mbeera y'emu basuubira okuddamu okukola omusomo gwe gumu mu kitundu ekirala ekya Uganda, mu kitundu ekirala ekya Buganda era gunadda Masaka wala simanyiyo naye temugeza ne muddayo. Mufuba okulanga mugenda okwekebeza. Bwe bate babakwata mukama abayambe. Bo babakwata mugende mwejjanjabe ng'obudde bukyali. Nkiddamu Buganda Kingdom obwakabaka bwa Buganda essaazi lw'otwogerera mu njega y'ebyenfuna eriwo ne budget ezisomebwa zonna za kiyaye sente tewali. Ssaabasajja Kabaka talina paycheck oba talina serena gye yasasudde kuwa kutuguddukanya Buganda. Sente zonna ziva mu State House era zikuwa Charles Peter Mayiga wasanya kaloli. N'ebikolwa byonna abikola ku order y'Yose utabasa mtono wa Karekezi. Eyagenda e Masaka musomo ogwo ng'oli jjajjaffe wa Kasolya era ne Katikkiro wo mwalya ne mwejovaana ne musimba n'olukono naye mugende mwekebeze. Bw'osanga ng'olina genda bwejjanyo, bw'osanga tolina toddayo mu mukolo. Kino nkiddamu ngera nkifundikira mbaga buli muntu yenna alyankuzibwa ku mikolo egikuyitiddwako nga si gye gya bulijjo. Munnange weegendezekako koza kamanye ng'akuzala webba kubanga ojja kifuwa ng'okizza munda. Enzita enyenjawulo nnyingi nnyo tebagenda kukuba ssassa makyasi egakyusaamu kubanga gamuswaza. Enyango ey'okutta y'ey'obutwa.
ate nga obutwa buliwo bonna kika kya waggulu nnyo ekigenda okukulwaza kansa ku myaka gy'olina nga kansa tomufunangako. Era njagala bategeeza ekika ky'obutwa kye bagaba kati tebakyagaba buno bagaba obutwa nga bugenda ku developinga kansa. Obutwa buno bwe bagaba ennaku zino bu developinga kansa. Kyovula buli mutwe gaba wakatwa kati nga wa opposition a developinga kansa. Bwe developinze kansa a developinga ekirwadde eky'entunnunsi ekivaamu omutima ne kwekwata n'ozikira kye tuyita cardiac arrest mu luzungu. Ekika ky'obutwa ekyo bakiyita nerve gas. Babukuba no developinga cancer owa first stage. Kiddamu babakuba nerve gas no developinga cancer. That's why buli muntu afuna obutwa kati mu Uganda a developinga cancer. Nkiddamu nkifundikire. Enzita yakyuseemu kubere bonna byabufuzi. Bakuba obutwa bwe bayita nerve gas naye nga obutwa buno olubukuba o developingawo cancer ne ajira ku first stage. Jukira cancer ina stage nnya, ina stage esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna bakoze eki oba ogenze. Era kyovula buli muntu yenna afuna cancer kati bamulongoosa ebbanga liyitawo mpawe kaaga nakkirire wasenkaaba. Kati munnanga baagala okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi, abaagala okulya nkuzibwa, okulya kwammwe, okuwoomera kwammwe, naye sinza omu kubalya ate sijja kubeerayo. Kikkakatako okuba nti ogenda kukola ki? Okulya oba okuyamba. Naye abakyakuyita omuzannyo nga muli mu Buganda temumanyi kigenda mu maaso, mbasaasidde. Babagamba information giyemba wa sintuufu naye oluvannyuma ebeera entuufu, which sifaayo. Kyenfaayo kiri ekintu kimu kuba sigala nga mbawa information kuba kyensobola okukola sina kyensobola basasula. Yekyuka kyensobola bagamba. Ebisigadde Mukama bakuume era batambulireko. Nga mu kino otegeeza nti buli muntu sabira munno ne ate mwegendeze nnyo biki mutambuliramu. Ensi si nnungi. Era ensi si nnungi kubeeramu ng'erimu abantu abo. Buli muntu yali mu lukuŋŋaano mu musomo ogwo ng'oli Masaka oli wa Kasolya oba ne katikkiro wako katikkiro bw'Bobo Busolya obwo nga mwalimu mugende mwekebeze ng'obudde bukyali. Ekiri Emmengo temukimanyi. Temumanyi kiri Mmengo. Yate mujja kitegeera. Ogwange ngukola nga bwe ngukola ne babuulira. Naye ekite kitava ku kisenge ejjero kifuuka wankindo. Buli muntu mu Uganda wooli weebereremu. Naye nga Museveni nfundikira gamba ta abasibe be wasiba bannabyabufuzi okusingira ddala Ssegirinya Muhammad. Otherwise Ssegirinya Muhammad naafa ngenda ku exposing abantu bonna mission izo nnyini nzirina. Essente ze wakozesa nzirina, abantu bakozesa amamanyi, ne mission giwateeka mu Ssegirinya ngimanyi, buli kimu nkimanyi, nenze nkugambye ta Ssegirinya Muhammad ng'obudde bukyali. Ta Ssegirinya Muhammad ng'obudde bukyali. Nga nfundikira buno bwe bwambaka bwange obusembayo olwaleero. Amanya gange nze Fred Kajubi Lumbuye ekekemiko aligomanyi. Kuno omutwe gwange ebigambo byenjogera byange ndi mu struggle ey'ekyukakyuka mu ggwanga nga nze omuntu. Nwandira nkyukakyuka ey'emirembe mu ggwanga eryange erya Uganda sirina gwe nkolera. I'm not working for anyone. I'm working for myself to save my nation. Nkiddamu sina gwe nkolera. Buli kyenkola nkikola nga nze. Nkiddamu nkikola nga nze. Information gyemba wanjiba wanga nze. Byenkola mbikola nga nze. Sina muntu gwe nkolera neekolerera nga nze. Information gyemba wanjiba banda Uganda mwe. Nkidde bulungi. Information gyemba wanjiba mwe njibwamwe banda Uganda benwanirira nga mwe n'okulwana eggwanga lyange. Sina gwe nkolera.
nkolerera bana Uganda mwe so sina nti nkolerera gundi no. Ekyokubiri, brains janepa information n'owulirayo akabinja k'abantu abapapala. Nkidda brainpa information n'owulira akabinja k'abantu akapapala. Weebuuze bapapala ki? Bwe mbanga mbadde soogedde ku bunganze mpadde information oba opapala ki? Atali mubbi odduka ki? Ask yourself, atali mubbi okudduka ki? Manyi Museveni bw'akola in and out. Nkidda manyi Museveni bw'akola in and out. Kati gwe atakimanyi Lumbuye, concentrate on Lumbuye. Sijja kolera ku orders z'abantu. Ekisooka. Ekyokubiri, ebintu bitajjako Museveni sibiwa makulu. To remind you. Nkiddamu, ensonga ezitajjako Museveni siziwa makulu. Ensonga ezijjako Museveni zempa amakulu. Whoever concentrated on abusing me, wandibadde ofayo kubanga sinze nnemezaako Museveni, nwanisa Museveni okuvaako. That means bonwanisa nze oba owagira Museveni. So whoever there trying to fight me, please, you are not fighting me, you are fighting yourself. Werwanyisa wekka. Ebitajjako Museveni sibiwa makulu. Bwe nfulumya information engifulumya n'olira nga abantu badduka emisinde batomera erike batembere, manya waliwo ekigenda maaso. That is me. Ewali omukka tewabula muliro. Linda Kigweyo yafumita mukira. Mpulukutu za misota zigenda na migomeka. Atalo kutambulire akusibira ya menvu. Atali mu biki ekikuddusa. Odduka n'ekiwagu enkota yani. Odduka n'ekiwagu enkota yani. Ndi wano ku lw'abanna Uganda. So si lwa muntu individual. Ndi wano ku lw'abanna Uganda 1,45,000 era be banwanirira n'okuba enduulu worldwide era mbebaza. Buli lundaku ku makya n'olweggulu mbebaza mwe balinyo mubalire ddala. Nandibadde wasinga simmwe. So siriwo ku lwa muntu. So don't dare attack me. You are attacking yourself. Nkidde buli nyumba kitegeere. Buli kyenkola nkikolera 45,000 ez'abanna Uganda okuli abawagira NRM, FDC, DP, NUP n'ebirala. Kati gwalwanyisa nze oba tulwanyisa nze werwanyisa wekka. Gwatali mubbi lwaki odduka nga bagoba ababbi. Alwanyisa Lumbuye ng'awa information abuulira abantu okolera ani? Kyembuuza okolera ani? Sirina gwe nkolera. Nkolera banna Uganda 1,000,000 mwezi bempa information. Manyi ebintu bingi ebyayogerwa nga ndi mu kkomera. Byonna mbimanyi. Ani yayogera ki? Ono yayogera ki? Ono yayogera ki? But that's not the issue. The issue is united we stand, divided we fall. I'm not ready for a war with anyone. My main point is united we stand, divided we fall. So we must unite. Whoever concentrating on abusing me, please stand up. Kubanga manyi ono yayogera kino, oli yayogera kiri, oli yakola kino, ono yakola kino, ono yakola kiri, bwenambi manyi. But that's not me. Nze njagala ekintu kimu, the United Forces tukole omulimu guno tuguguse. Agezaako okunnumba kitegeeza olina gw'okolera ng'atoga nti oyagala nkyukakyuka. Sirina lunaku lwe ngenda kulumba muntu nti abadde guno sigenda ekinabaga sigenda kikola. I know bingi nnyo ebyakolebwa. Abayogera buli kimu ayogera kyonna nkirina at my disposal, but
eyo nabagambe sigenda gendayo. Main issue yange is to unite Ugandans okubawa information n'okusigala ku mulama kubanga bwe nali nga nkwatiddwa abantu bangi bakola ebintu bingi ebyenjawulo okuwona banga obulamu buvaayo abatamanyiddwa abamanyiddwa bannaddiini bannabyabufuzi abakulembeze na buli omu okitegeera yensonga lwaki sigenda kwawulamu bantu ate sigenda kukola kintu kyonna mbagambye nkolera abannayuganda miliyoni 45 n'enkyukakyuka sirina muntu mulala nti simanyi nayiri video simanya no sifugibwa guno mutwe gwange newe ndali mukomera naliyo ani nali Lumbuye ne mwalwala Lumbuye gomwa ayagala aba information mutegeere so mission yange makwekwatira wamu kulwana kununda gwanga lya feso sikweyuzayuzamu era bali basubira ngenda kujjanjuze yuzemu simanyi mvumo no that's not me. Mission njimanyi ya kununda gwanga lyaffe kati gwatwalwana nze sijja kuwabudde kubanga ekitajjako mu 7 sikitwala era sijja kyogerako. Ekitajjako mu 7 sijja kyogerako wadde kikwatako. Gwali eyo ng'owulira olumwa okubeerawo kwange n'okwogera information jempa please. Gendo ofune byokola. Kuba byokola tulina bingi nnyo. Omulabe wange ali ogwo Museveni so sigwe. Museveni nkyagenda kuvaawo tugenda sigala aba babiri nze naawe. Museveni akozesa okola ensobi agenda kuvaawo tugenda sigala aba babiri. Ate abantu mwegendereze nnyo bannayuganda bannammwe abamu baagala nnyo ebintu by'amangu ne beerabira nti eggwanga lisinga abantu. Era njalo kwebaza nnyo bannayuganda mwenna era nkiddamu mwebale nnyo mwebalire eddala buli omu kye yakola sina kingi kye nnyinza bagamba okuggyako okwebaza bannaddiini bannabyabufuzi abasuubuzi ab'amawanga ag'enjawulo bamaama yenna ng'omanyi nti oli mukyala oli maama nkwebaza yenna ng'omanyi nti oli taata nkwebaza baganda bange mikwano gyange mwenna mbebaza era nkiddamu nga mbaga nti buli omu yankolako akavuyo nkusonyiye era nakusonyiwa sikulinaako buzibu kubanga gwe siggwe buzibu obuzibu Museveni siggwe buzibu obuzibu Museveni bw'obeera ku TV ku programu yonna nga programu TV egamba nti yakyukakyuka ng'econcentrate nze ku Lumbuye manyawo banyampi nkiddamu bw'obeera ku TV yonna ku radio yonna oba ku platform yonna nga badiscussing nga Lumbuye don't ask any other question get no awo banyampi we are fighting Museveni Lumbuye talina wajjiramu nkiddamu we are fighting Museveni Lumbuye talina wajjira ku platform zammwe we are fighting Museveni atwala ettaka lya Buganda tulina Lumbuye talina siya batta abantu Segirinya yali mukomera avunda Lumbuye siya musiba batta abantu bijjambya Lumbuye siya batema batwala ekisawo ky'entebe kyageze Lumbuye siya badda kisulako siya badda kisolooza ebintu bingi amasomero masibe Lumbuye siya gasiba owulira Museveni agenze kongo talina buyinza Lumbuye siya mututteyo so there are so many issues to talk about not Lumbuye. So if you hear anyone who was changing ayogera ku Lumbuye mazeke sawa tota wana jako airtime yodda ku bintu birala sina gwengenda kuwabudde njagadde bawa message eno bwe mwagitegeere era nsindise obaka eri mu abantu abawuliza mwawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula don't concentrate on me because I'm not the enemy of Uganda. It's Museveni who is the enemy of Uganda. So platform yona gye mulyange erumba Lumbuye mbu simanyi yakyukakyuka banyampi kubanga tulina banyampi bangi. I know each and everything. Kyemwayogera nga ndi mukomera manyi who is buli kimu nkimanyi but nga bwe mbagambye nti past is past tugenda ne present tufune future tetudda mu byayita kyabula nabaga nti ebyayita byayite byaliwo ngenda nabigenda mu maaso kyabula kwe nazi nabagambya eyanvuma eyakola ki yayogera kiri tugenda mu maaso era todenoga ngenda kuvuma sigenda kuvuma sigenda kwogerako just njagadde basindikira message nti ekitajjako Museveni sikiwabudde
Nyentegeeza mwenna bannayuganda mutandika okweyawulira. Gwe bw'osanga platform ng'econcentrate nze ku Lumbuye abo banyampi ate nga mwe bali mu nope. Don't dare waste your time. Don't waste your time. Banji. They discuss themselves that bakolera change ninga siba change. Kubanga I'm not the problem of Uganda. The problem of Uganda is Museveni. Okitegedde? Era njala okubaza abantu bano nga nfundikira. Abaana bawala mwenna ne baana balenzi abakolera ku Twitter bagala struggle. Big up. Abaana bawala mwenna babeera ku Instagram nga mukolera struggle. Big up. Abaana mwenna babeera ku social media dada ku bwenyi bw'ekitabo Facebook. Big up. Abakomentinga, abasharinga, ababeera ku Twitter. Twitter warriors. Big up. Mubalimo balire ddala. Mwenna buli omujali sisobola bebaza. Okujjako bagamba Mukama bankumira takumira mpeera. Ekire kirungi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Mukama kingirize era kuwangaze. Mukama bandabi, Mukama bankumire atakumira mpeera. Abantu mwenna batasobola kulaba Facebook, YouTube channel yange mujimanyi bagita Lumbuye Fred, genda subscribe ojja kubanga ofunako video eza buli kika. Mwebale kungoberera, mwebale kunjagala, mwebale buli kimu. So sina bingi byengera bagamba okujjako kubebaza. Sisobola kumala abantu kubebaza, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna sisobola bamalayo. Tusinkane ku lunaku olwokusatu nga nkomyewo. Rera Sunday tusinkane ku lunaku olwokusatu. Waliwo hashtag etambula eyitibwa DNA. Democracy, not ammunitions. Tugidriving etambule olw'ensonga nti twetaaga dembe, tetwetaaga byuma. Tetwetaaga mundu, kuba Museveni yekyamanyi mundu. Twetaaga dembe, tetwetaaga byuma, oba tetwetaaga mundu. Iyo message mujiba twali bagenti omuntu yena concentrate ku Lumbuye obeera mulabe wa struggle kubanga nze sina budde bwammwe. May God bless you. Stay safe. Mukama bankumire. Mwenna bali ku TikTok, abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ku Twitter, mwenna buli omujali. Mukama bankumire. Nenga mwenna ba mama mbebaza. Mwenna ba mama mbebaza. Sijja kufundikira nga situmidde ku Muganda ekabuye Boston. Muganda ekabuye Boston kutumidde nnyo. Mukama akonkumira takomira mpeera. Bebale kwagala ggwanga lyo. Bebale kulabira family yo. N'abala baganda bemwe n'abatumidde. So, onako olungi Mukama bankomere. TikTok obwendi nenda abulabi. Sina nyingi bedaba. Bane Mukama bankumira takomera mpeera. Message yange badi loud and clear. Nja kudda ku Lwakuna. Ono ku Lwokusatu nja kubaawo. Nja kudda ku Lwokusatu. Ne malo kuuliza ku muzenga labi yange Mukama bankumire mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.